Buterevu mukwano gwange kwaniriza ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Abaffe bulijjo abantu bangi beebuuza Alien Skin yaani, era nga olunaku olwaleero njagala tumutunuulire mu bufunze n'ebyo bye nsobodde okuba nga temunange nkufunira. Alien Skin amanya ge amatuufu ye Patrick Mulwana, era ng'ono yeprovinze abantu bonna Rongo lwe yajjuzizza Freedom City. Ono yazaalibwa mu mwaka ogwa 1996 era ng'ono akulidde mu famire munnange etabaddeemu kasente nga gwe we wandirowoozezza, lwadde nga buli muntu aba ne feeti ye era aba n'emikisa gye. Alien Skin abangi wamumanyi nga Patrick Mulwana, ono yakulira wali Kansanga era nga we baamuzaalira awo no kitegeeza mwana Boni City akulidde mu kibuga. Ono yatandika okukola akasente, yatandika okukola emirimu egy'enjawulo. Oluvannyuma lw'okumala emisomo gye teyasobola kubanga ate munnange yeeyongerayo, akasente kaabula, kafiizi kenyigamu, bw'atyo naye yali alina essomo lyategedde obulungi erya graphic designing, era yagenda mu maaso n'okuba nga akola emirimu emitonotono awo egyamuyambako okuba nga afuna akasente. Ono yafuna okwagala mu kuyimba era alina abayimbi byali yegomba, omunno nga muli Eddie Kenzo, Bobby Wine kw'ossa ne Bachakademas obategeera bulungi nnyo. Era oba owuliriza bulungi ennyimba za Alien Skin, engoma ezisinga mwakubira ennyimba ze muganda wange zaabali wali Abajamaica abakikuba Bachakademas. Musajja mukulu ono nga bwakola emirimu gye mpola mpola, ono yagenda maaso n'okuba nga ate munnange awandiika ennyimba. Yawandiika ennyimba era nga arapinga ku street, nga omanyi munnange abaana batandikirawo mpola mpola, n'akikuba ne mugamba naye ono gayi akuba. Era bw'atyo mikwano gye gyagenda maaso ne gimutuuma erinnya Alien. Ono bw'atyo yatuuka ekiseera n'alyongerako ne lifuuka Alien Skin, era awo we wava erinnya Alien Skin. Bino byonna abikola mu mwaka gwa 2017. Olwo mikwano gye gitandise okulabira ddala nga mu butuufu ekintu akikwasizza maanyi. Bino byonna mukwano gwange abikolera mu gete eyo wansi, tewali amanyi, tewali muyimbi n'omu amanyi nti mwanattu bali mu kubaleetera gaali. Ono nno mu mwaka ogwa 2019 yasalawo agende mu maaso atandikire ddala okuyimba, era ekirooto kye eky'okuyimba kyakulira ddala. Ono yatandika okuwandika ennyimba n'azirekodinga nga bwazitwala ku radio station ez'enjawulo, wagenda ku TV stations ez'enjawulo, wagendako mu mabaala ag'enjawulo. Embeera eyo oba ogitegera bulungi mukwano gwange, wabula ono nga watwala ennyimba ze ku radio tezikubwa, ono nga watwala ennyimba ze ku TV bagamba ennyimba zo zibulamu. Nga bwe tumumanyi munnange ye ayimbanga bwasuubira nti bwe yandiyagadde, wabula tayimbanga gwe wandiyagadde ayimbe, wabula abantu bamutegeera. Kakati nno ono aviirawa okukwatayo oba okubreakinga through. Ono omukutu ogwa TikTok gumuyambako okutambuza music we. Awo nno abantu batandika okumutegeera, buli omu atandika okuwulira Alien Skin, wabula nga abasinga tebamumanyi. Mukwano gwange nga ba DJ bonna bamusibidde ekikoofiira, tewali ayagala kuba nnyimba ze, yagenda maaso n'akozesa omukutu ogwa TikTok. Batandika okolamu challenges mu nnyimba ze, bwe zityo zatandika okutambula. Era nga muzimu kwezi ennyimba munanga eza breaking through nga ziyita ku mukutu ogwa TikTok, mwe muli oluyimba nga tonkaka, emboozi etambuza enkoola. Olwo oluyimba lwakola nnyo, wabula n'oluyimba tonzijukiza lockdown nalwo lwamukolera magic owaddala era abantu bamutegeera. Ono yatandika okuba mukwano gwange music alimu engeri ya lugafulo ate nga ne dansolo ali omwo, kw'ossa n'okubanga ne raga naye yalimu. Abantu abasinga bavaayo ne bamulumba nti akuba bubblegum music, wabula ono teyalekeraawo olw'ensonga yali alina target ye era nga alina kyabala. Ono yali abala munnange kubanga ate munnange agoba abo abayimbi abaliwo ng'abayisa, era wobanga weetegereza bulungi ono consistency ye gyakuuma okuba nti asobola okufulumya ennyimba buli wiiki, ojja kwesanga nti omuyimbi afulumya oluyimba lumu oluvannyuma lw'emyezi 6.
abantu bagenda mujjako amaaso batandike kutunuulya Alien Skin. Era ono asobodde okikola n'abiitinga up wa John Black, n'abiitinga up wa Wyke Benda. Jjukira abayimbi abasinga bonna obudde badde bawumaze wali ku Federation nga buli omu ebya music yabivuddeko aswamye kasente ayeeriireko. Kakati ono abayisizaamu eggaali bw'atyo bonna n'abakuba ekigo. Era mukwano gwange wenjogerera kati omuyimbi akyasinze okuba nga alankingibwa wano mu ggwanga Uganda ye mukulu Alien Skin. Wogenda ku mukutu ogwa YouTube Alien Skin ali waggulu okusinga ku bayimbi banne. Wogenda ku Facebook ojja kwesanga nti nayo abamusearchinga n'abamufollowinga bo bayitirivu ddala. Ono wenjogerera ssaawa ino alina alubamu era nga eriko ennyimba 22 kitegeeza asobodde okubiitinga abayimbi abamu mu budde obutono ennyo nga ye akuba bangi kye bayita bubblegum music awo nno n'abakuba akavu. Era mukwano gwange wenjogerera recently ono yakafulumya oluyimba lwe olumanyiddwa nga Mpalana era nga luno yalukubye n'omulangira Oesuna. Ono munnange teyegomba luxurious life oba lavishing life, yeberera mulamu bwe obwa ghetto, teyegomba mmotoka ezo zinyirira. Era gwe woba onoonya mbu mmotoka ye enyirira muganda wange togenda gifuna. Yevugira mmotoka nkadde, engoye ayambala zino ezitandikirwako zimutwalo zebiri, obwo bukadde 5 togenda mulaba nga alwambadde. Era awa ensonga nti ye ali real era ali original from the ghetto. Ayagala kuba nga ate akuba music abeere wakabi, tayagala kuba nga ate munnange abeera fashion designer. Abayimbi bangi abeera ne music omufu wabula nga ayambala n'anyuma n'olowooza nti oba ne music we anyuma nenga byonna bifu. Kakati ono yagamba akasente konna kafuna akatekamu audio video tujja kulabire. Era eyo ensonga lwaki ogenda sanga omuyimbi ng'akola oluyimba lumu mu myezi 6. Olw'ensonga ayagala akole video ya bukadde 15 akwate audio ya mitwalo 5. Mu butuufu mazima ddala oba okolawa? Era woba muwala ojja kwesanga nga baproducer bangi bakozesezza, olw'ensonga tolina ssente zosobola kuraisinga kola luyimba. Ono ennyimba ze zonna zakubye mukwano gwange zisobodde okuba nga ate zisikiriza abavubuka ab'enjawulo era be basobodde okuba nga munnange bajja ne bamuwagira ku Freedom City n'ajjuza ekifo. Era ono yakoze amawulire, yalangidde mu nnaku 4 bw'atyo ekifo n'akijjuza. Omuyimbi omulala kyatasobola gezaako oba osanga. Ebyo munnange byensobodde okufunirako ebitonotono ebikwata ku Alien Skin. Saba Mukama Katonda abankuumire, mweraba.